Tugenda mu weekend abantu planning ebintu bingi nnyo mwe muli ogamba family yange most especially ekintu ng'ekibaddewo ekya DNA omusajja aliyo kati planninga ko kusaba eno weekend abatwale ku test planning agamba mwagalwa we tugende batukebere because that is when we muli free omuntu yenna aligamba bulijjo nina ekinnuma wano kangene mu ddwaliro bankebere eno weekend oba olwokutaano luno tumereko ku new couple ng'olwaliro mwasala mugenda ku musaayi bagenda ku musaayi beetegese and ekyewuunyisa simanyi lwaki you people kambabulireko ku kintu kya HIV bwe mufuna leero ne bankebera leero akawuka tekagenda kulaga kiba bagamba gundi ya miezi 3 naye abantu beekebeza leero oludda negative ng'eseka awo wenyini omuntu akusigirawo akawuka n'otamanya musobola okwekebeza leero results ne zidda nga ziri negative. Go ahead and use protection if you want. Wamba musaze osigala nga mwekuuma abstain mulindeeko awo wenyini ofunirawo bulungi nnyo nnyini ddala. Kugamba bava kunfumita ate ogamba ki? Nkugambe beekeberera mu mmotoka. Ogambawo kyawo. Bonna olumu nga balina ku set on your marks. N'agamba kati omu n'alinnyamu bamale tumale okwekeza n'oli n'agatofaayo n'akajja mu wallet n'akebera. Ky'osobola okumanya obu strips actually lwakwa kati twagala nnyo okwekuuma these things are everywhere and all that naye measures it's taking ate tetuzimanyi strips ezo olumu getting expired wabugula dda balina gye baba bagabira okaterese bayira ebintu by'okwekuuma byonna abantu babeera nabyo awo omuntu waliwo abantu balina obupiira ng'omaze nabo myaka 10 naye nga ye ali awo yaku toli tatwala budde kumanya expiry date bane mukebere ku expiry date y'ebintu ebyenjawulo mu bikebere rubbers muzikebera tubafaayo n'obunkenka bana babeerako nga babugula alina obudde bw'okukebera expiry date. I know kati abeeranga baakasimu because man ne gy'obigula ogenda n'ogula kangamba ogeze ku clinic ku pharmacy oba ku supermarket gula rubber omusawo n'ogimusana nakutunuulira ati olinga aguze mu alisaba n'abakyala nga okuzeemu mu myaka muve mu pharmacy and I think they are the best bajja ku advisinga mutabani okatwalawa okatwalawa ngenda kafuuyisa firimbi aye munnaye ngenda baluuni ate munnaye bagambe kiso bami mwegenderezeemu anyway ensonga enkulu nga leero woyagala ogenda okwekebesa for anything kebeza mwagalwa and all that mbadde nsaba tuleme consideringa results zino zisoose zokka tuleme consideringa waliwo emboozi yali mawulire ey'omwami omwami oyo eyakuza omwana actually emboozi etandika omukyala ano bamulekera omwana n'atoba n'akaana ke manyi musajja abasajja buli musajja abasajja bakulekera omwana n'omukwata n'omutwalira maama wo n'osigala ng'otwalayo buyambi omusajja asigala mu bulamu omwana n'atoba naye ng'amulaba awo wanjawulo ffe kennyini tuddayo ne tubasomesa ne tubagamba yes as a father oyagadde okubeerawo okukuza omwana one all that but mulimu ebintu omwana aba akula byotagenda sobola kuhandolinga so tuba twetaaga mu mother figure kibula nga abamu bagamba kamutwale wa mama kamutwale wa mwannyina era n'abantu bonna bakugamba ne mama abaakyabimu nagamba lwaki obonaabona n'omwana mulete mulabire gwe saakulabirira kati omuntu amusigaza ng'alese positive pressure eyo yonna wabeerawo ekyenjawulo. So abantu abo they went ahead ne bakola DNA test ne ziraga nti omwana si wa musajja era tetwaddamu olaba omusajja yali omunene nga yenna yakogaagawunagamba omwana yankuba wala yanze nalaba DNA nga bakwefu togenda olaba omunene yakogga kati gwokola naye waliwo emboozi teri nnyo detailed but kiraga nti results z'oyo omusajja n'omwana bazongerayo e Nairobi ate results zikomawo zino ng'akoze nnyo bambi I think people came out and helped results ne zigenda e Nairobi zaakomyawo ate ng'omwana letisha kikyonki omwana we naye kati problem eriwo bannaye simanyi gavumenti egenda tukolera ekintu ekyo mu side kati eyoono kyonna kisigala kibi kitya nti omuntu agenda kufuna results eziri positive ku bulwadde yeegaane ng'alina n'ekizampa ezirabibwako nti kotojjukira omwana oli gwe baakebeza ne bagamba nti no si wa musajja bino ebyuma bifu no oba kitegeera nti
Government tusaba ekole ku bintu ebyo lwansonga tulina embala gye tugenda ensigo gye tuli mu kusimba abantu ab'emitima ebigi bayinza okukozesa. Yes. Emboozi eyo omwami tetulina nnyo credible source tubiraba bitambula ku mutimbagano but these are the things ebimu bye tuwuliddeko biza kuba si bya DNA. We've heard stories of omuntu ne bamukebera ne balaga nti ali HIV positive n'atandika ne ARVs. Yali ekigogwe ewaffe omukyala ali daga yali affecting ekibumba kali amaanyi time after results ate ziraga omukyala mulamu ebuno bu strips bwe tukebeza olumu kakebeza kali expired olumu tubuteeka kati abasawo bwe baba batwanga ebintu bino tusoma you people obali okuzeeko ku ddagala ojja kulaga keep in a cool dry place keep in a freezer keep in wet biki buli ddagala lina we literekera yalinga course unit owo bitereka buli ddagala lirina gundi we lirina okubeera olaba n'akaana akato bagamba kabikka nnyo akantu tokabikka nnyo kati ffe ng'abantu eno tetumanya era abazadde ebiseera ebisinga bafaayo nnyo ku baana baabwe omusawo n'agamba eddagala liteeke mu fridge olimu enga olijja mu fridge kuba bw'oliteeka wali ne libuguumirira lisobola okufa weebale nnyo kakati obwo obuntu obwo abasawo bo balina engeri gye babutereka naye gwe bwogenda n'ogula bungi jjukira bwakkukusa obanga agira obutwa obuzibu buli bwe buti otuka time ng'ogula kamu kamu ng'okoowa kubanga ogenda okulanga buli wiiki okebeza abantu nga 10 n'osuubula nogakambeere musuubuzi bw'osuubula n'oleka obukweka mu mmotoka wansi mukyalawo tabugwako n'oleka obuteeka mu wallet bw'obutuulira osobola okwonoona kate lw'osuubudde business neetatambula kakati bw'ojjayo testinga ekintu kyonna bw'okikozesa nga kyo waliwo embeera etali kisobola okuwa any results now actually ndabako ninayoko ne wano mugundi lab science nga badvisinga government obuta abantu kuba bajja kwekwasa lab za government ziri ze batugamba ze twasomako wano ze bagamba this is where you're supposed to take people forward kati mbadde nsaba bw'oba ng'ogoberedde directive ya gavumenti otutteyo wano tetugamba nti teweesiga laabu eno naye because kyotestinga kintu kiri very sensitive mulimu abaana abali involved mulimu omukyala ali involved mulimu bw'aba siriimu mulimu you two people who are involved taking a step eddako nti results zikomyewo nti omwana wuwo oli waddembe okugamba bw'oba olinamu kasente bayiza abantu balinga abasaagasaaga naye bino ebintu babigobamu abaavu naye nga lulinga lusaagoosaago naye ate nze at some point ndabanga ekituufu let someone who has some kamane kale ye agende amanye omwana oba wuwe era ye ajja okukwata results zinagamba irabo egamba omwana wange naye ddala bwe mpulira doubts zikyali mukanyongereyo ke Nairobi oba kantwaleko mu laabu endala bano kyabadde bagamba nti kuba omuntu singa results zino zikomawo nga laabu ya gavumenti gye recommending egamba omwana wange nenyonga results oba mu ebweru oba mu America oba South Africa nesikoma ziga omwana si wange omuntu agenda toba ne laabu ya gavumenti naye zino eziri private agenda toba one on one na muntu ku muntu because government ejja enutandika olirira abantu okitegeera ate because government ejja kuba erina obusobozi obulirira abantu erina n'obusobozi okuteekawo facilities ezisobola obutakola nsobi oba okitegeera kubanga laabu eri private osobola ogitangisa neggalawo n'osiba nnyiniyo netumaliza nti tulina kye tuimprovinze naye we pressure webeera ku government esobola okumakinga sure nti tufuna results entuufu. Okay, that is okay. Go ahead and test and all that. Naye gwe ng'omuntu tosooke twekubemu tooki mu mutima tubiwulidde. Abantu bangi babadde n'ebirwadde. At some point mamange yalina ekigundi wano mu bbeere. Sometime ago kati nasalawo agende bamukole operation. Mino nga tekimuluma. Naye nga tuwulira ebyo ebintu bya kansa mu mabeere ebyo. Kati bwe yatuuka naye nga kyetuwulira awaziyanga nga betuwulira nti kansa naye kaba katukatero kaba kaluma naye abasawo ne bamugamba tugenda cooperatinga bulungi nnyo mu ddwaliro e Mulago. Kati ndowooza banne ne bamugamba n'ekintu ekitakuluma kitokireka okitegeera. I mean maybe they had not given it time. Tugamba nnyo omuntu okwekebeza mangu omanye ye mutima gwe nasalawo n'agamba sikyayonsa nti mune nina omwagenda gira bagende bansale wano nga bba abantu abakulu ye naye bansale wano nfeeko obulwadde obugenda okunnuma nfiire wano years later ekintu kya disappearinga kyokka and waali bulungi nnyo ate omulala oyinza okkireka ate ne kivaamu obulwadde obulala. So tubeere ne conscious yaffe ffe ng'abantu nti results zikomyewo zigamba ndi HIV positive.
otandikirewo ogende mu ddwaliro otandike omira eddagala teweewadde na window period tomanyi gendako wakebedde ku clinic weekebedde gendako mu clinic vaawo gendako mu ddwaliro eddene at least 3 times to 5 times zonna results we ziba zezimu then you go ahead and start kyakutwalira obudde ofuna ekyo kyolina weebale nnyo police arrest medic for luring woman into sex with fake HIV results bino this is February omwaka guno gwennyini ennaku z'omwezi nga 27 okitegedde anything wano ye bamuwa fake results anything can happen buli kimu kisobola okubeerawo tubeere nga tumanyi nti anything kati tulaba wano ebintu UNBS kitongole kikebera mutindo gw'abintu webanga saa zino omuntu yakwata miliyoni 10 n'agula ekifo era bagamba emirimu gyakola gya kiboggwe wagulira ekitegeeza ali fake byakola taliiwawo by merit nti wagulira ekitegeeza asobola n'okwendosinga ekintu ekitalina bbeera katale so tubeere nti nga tonnaba kusalawo kati imagine oli omusajja omuzungu gwe twayogeddeko eggulo investor yasse omukazi olwa muzungu ali muno nti investor omuzungu yajja kuwasa kati imagine osse omukyala singa ofuna conscious ey'okubirinoga akazireyo nke results nezikomawo ng'omwana wo family egamba omwana si bya DNA family y'omukyala egala si bya DNA ensonga nda can you imagine kati omuzungu yatalina family mu Uganda era bakoddomi bagenda osigala mu nnyumba kati eno ya 2020 false HIV results turn man's life upside down bamuwa results the moment webazikuweera omanyi kirala nnyo bikyuka omanyi waliwo abantu ababeera osobola okubeera nga obadde mulwadde okumala emyaka nga 2 wali abantu nga mubiri gwabi mugumu n'afuna results mu myezi 2 n'akugga because psychological omubiri obeera tortured obwongo bwe bufuga omubiri yes ng'otandikawo obulamu kati nga butandika abadde akola loga ye kyakola era kyo kuba ndi kumpi kufa Uganda clinic selling bogus HIV certificates this is 2014 anakyo singa tuva wano netugenda ku street eyo n'ogenda mu baana abakola mu zi clinics na biki n'omugamba njagala ombuulire omuwendo gw'abantu abajja wano nga bakugamba njagala ompe results ezitali ntuufu I know ate naddala mu basajja babikola so actually omanyi ensonga lwaki abantu balwadde nnyo kati mwe kyemukomako kugezesa hafi gamba tugende twekebeze n'okkiriza olaba okwekebeza mulamu kakati awo baabuukawo kuba bakitegeera nti kakati muri strict kati yeeyongera nayo n'okwekebeza yenyini yasooka n'okurecommendinga tugende twekebeze nina omusawo kumbe yalina omusawo yalina results ze zitakyuka ate era tubiwulidde conversations zaffe ng'abawala tutera obbeera nazo oba ate nfundako n'atwala nga ye teyeekebeza kuba oli obeere ogenda okimanyi oba okitegeera kuba wali abalala ye nga kyakola ye atwala hafi gwe bakebera njagala nkubuuze guno omulembe ki tetuganye kale lifestyle ekyuse naye buli mukyalo otambula abakyala 2 omitinga akyala 5 3 ku bo babakola siza babasalamu abaana omukyala n'agamba nkubuulire imbaddewo sirumiddwa labor pain siina nsonga ki tewali ki okitegeera omusawo era yakutunira butuzinanga gwe ye ng'owewuka nnyo like I've not had one but I've had this conversation omwana tojja sowa mupusha eno kiri kiddayo eri awo bwe bakusala eddwaliro lifuna ssente end of the day bw'okula nno nze mmaze kula ne manya nti amalwaliro gakola ssente ne manya nti amasomero galiwo okukola ssente amalwaliro amasomero gava mu kuwa service negala ngaokukola business okulongosa kweyongedde akajanja nti nze sisindika nako ne kayambako amalwaliro okukola ssente then kati factors omukyala agambamu bugambi bane musawusimawo bannasobola osindika omwana miini abakyala bulijjo batidde okuzaala sitebasoose lwaleero ne bajjajja bakaba nti abaana baba baluma omusawo n'agamba waliwo option endala toyagala bisa kuluma yakola statement mukyala mukulembeze and in my head I was like kikyamu nekyo kuba tekitumbudde na bwamala yakina kyetunoonya ndiza sina gasindika tatatatatata oba okitegeera but anyway kyonna kiddayo ku mbeera ndowooza saa zino gye tulimu so bambi it is just a wake up call nga tonna confirming results ezo
zitambuzeeko tonnasalawo nti bakugambye nti oli HIV positive ogenda emira eddagala otandika okugamba omuntu nga bwe yakusiza obulwadde. Actually luli twali tushuutinga gundi ex agamba nti yalina gwe yali naye kati chikida mukubira namugamba wasize sirimu kati ye he knew his status nti yaba ali okay and all that. Kumbe omuwala yagenda okugula ka strip mu ddwaliro nga bwoga nti abantu babigula bakukuta. Yagula ka HIV bamuwa ka HCG akakebera olubuto era ye bwe yakateekako omusaayi kasoma positive naye nga kaali ka lubuto si ka siriimu okitegeera because nako kenyini si nti nno it is not meant to do that, so it will just give you any results zekakuwadde. Omuwala ng'akuba nduulu era namugamba aweetereze until when they went to the hospital. Kino tuli ku bulamu obulamu bwo bwongera bwe chance lwosaze ogenda okwekebeza abazungu naku lwanagenda okwekebeza akola appointment n'omusawo we n'agenda ne bamukebera naye ffe tuba tugenda okwekebeza tuyitirawo tugenda tuyitireko ku kakiriniki oba ontegeera nga bw'onaagenda okufuna treatment y'eddwaliro ne lwogenda okwekebeza leka lube lunaku olwo abantu bava mu ndongo n'ayitirawo ka kiriniki naye nga bonna bali olumu bonna bali wasted, they are drunk ne bayitirawo ka clinic. Me have my cousin akola mu clinic yawe kabalagala bayitirawo kiro oluvaawo ne badda ku kiddako era bwe zidda ziri positive amulekaawo bwe zidda ziri negative nga bayitamu. So embeera bwetyo twebereremu obulamu bwo buwe time.